ekika kya Scania eri ku nnamba UAV 770 eya YY Company bwe yalemeredde omugoba waayo bw'etyo ne yeerindiggula ekigo era n'ekwata omuliro. Kati okusinziira ku SP Kananura Mike annyonnyodde butya embeera eno bwe yabadde. Ku kabenje akaguddewo akawungezi ennaku z'omwezi 5 mu Gwokutaano 2025 zaabadde ssaawa nga 11 ez'akawungezi era kano akabenje kaguddewo mu kyalo ekyamanyiddwa nga Makindu ku luguudo olw'Ekisoga Nnyenga mu disitulikiti ey'e Buikwe. Akabenje kano kabaddemu bbaasi ey'ekika ekya Scania eno nga ya namba UAV 7MC nga ya kampuni eya YY. Emmotoka eno bwe yabadde ng'etambula edda ejjinja ng'eva e Katosi era yalemereddwa omugoba waayo ku kyalo eky'Emakindu ate kwe kubanga eyovataaninga n'egwa wansi ate n'ekwata omuliro. Era kigambibwa nti omuliro guno gwafiiriddeko okufa kw'abantu abatanategeregeka oba abatanamanyika omuwendo ate ne gukosa n'abantu abalala abamaze okubanga batwalibwa mu malwaliro ery'e Kawolo, ery'e St Francis, Lwanga mu disitulikiti ey'e Buikwe ate n'amalwaliro amalala agali kumpi awo. Bano bali mu kufuna obujjanjabi. Era poliisi n'emmotoka ezizikiza omuliro zikyali ku kifo ekyo ekyaguddewo akabenje kano, bali mu kukola n'amaanyi okulaba nti bazikiza guno omuliro ate ne bagenda mu maaso n'okubanga bafuna kwabo abakyali eyo wansi mu muliro. Tujja kusigala nga tubategeeza nga tumaze okufuna ku muwendo ogwafudde ote n'abo abakoseddwa. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu evuddeyo n'etongoza kaweefube agendereddwamu okulwanyisa okukonzebwa mu baana abato